tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope wetukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okuba nga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku There Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale mwena bali ku mukutu ogwa There Is Still Hope tubaagala nnyo abali mu ggwanga Uganda nammwe bawangaalira emitaala w'amayanja. Mukama tukwebaza akubanga obukesezza nga tukyali balamu, kitiibwa kiba kikyo n'amatendo. Mwoyo Mutukuvu alungamye era tukulembere bye tugenda okwogerako mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Kale buuza ku bantu. Mbala musizaako mwena abeekumidde ku mukutu gwa There Is Still Hope n'emikutu gyaffe gyonna emirala mukola ky'amaanyi nnyo Kristo Yesu. Kale olunaku olwaleero eno discussion tugyogereko naawe. Omanyi kati ekizibu kye tusanze anjogere ku ggwanga lyaffe Uganda ate mu sekita ey'abalokole ey'okukkiriza. Ndi kaakati competition ezzeewo si yakuzuukiza bafu. Competition ezzeewo kati yakuzimba makanisa. Kuzimba kizimbe. Kati competition eriwo buli musumba akola butaweera. Nojjaweera neyo mu byalo eyo nga pasita ayisa budget ya kawumbi kamu ake Uganda kuzimba church ekyasinze mu district yonna. Naye nga ogatta week ebirabo ebisolozebwa ziba nusu kasanvu bibiri. Ziba nusu kasanvu bibiri ze zisolozebwa. Kakati ekanisa ngeeyo tosuubira nti ejja kuvaamu ekyo kyokola ki ekyo kyoyagala. Nibayo emikutu emirala gyegiri naye ekyo tekirina kubanga ate tukiteekako nnyo focus. Tukireeba abakristaayo nti balina okuba nga bakikola. In fact ekintu kye twali tutaddeko essira ssaawa zino kwe kuzimba ekkanisa eri mu ggwe etuukagane n'omutindo ogw'okukwakulibwa. Kubanga okukwakulibwa ekunajja ekkanisa gye boogerako gyagenda okutwala si bino bizimbe. Si bino. Nze siri against abazimba ekkanisa era ekyo step ndala kirungi nnyo. Kanisa erina okuba webanga yeesobola ezimbe tewali buzibu. Naye ate okuteeka akazito ku bakristaayo nti tulina okuzimba nti mwabalina ozireeta tetujja kwewola. Tetujja kwewola mwabalina okukola ki okuzimpa. Bayiba weeruda kirungi kubanga lwe mufuna fund okuva mu bazungu abo bayinza bakozesa ensobi olwa ssente ze babawadde. Naye ze isu gye ndaba nti njagala nzimbe kati esinga ya Deriki. Saawa eno Deriki yazimbya bilioni 12 25 bilioni. Anti Katonda ayo gwenna w'amaanyi. Anti w'amaanyi kasita obikola ebyo nga abakristaayo nabo bayambye mu nsi ey'omwoyo okutegeera Katonda. Awo sina buzibu. Tewali buzibu. Ate buzibu ki? Bayambi bategedde Katonda badde omukisa. Bazireete tuzimbe. Bazimbe. Ng'ogenda zimba. Kyoganiza butazimba. Ekiri e Uganda gwokimanyi. Leka naawe. Ekiri e Uganda kati. Sajja bazimbi amakanisa. Gwe tandikawo nti tugenda zimba ki? Church. Bazireete amalozireeto bagambe naye mbabuulire nezitandika omusingi eziwega. Ate okusinziira ku bunene tuba twagala. Naye nyumba kye tasobola tukuŋŋanyiza nga tesobola va mu musingi. Ebyuma bye tugenda okukozesa byanjawulo. Byuma ki biva mu ggulu. Bakontrakitazi baffe. At least zimbako ekitundu ky'omusingi tutegeere nti batandiseeko nti bigaanyi ziweddewo. Okuzimba si kwangu. Okuzimba si kwangu kituufu naye naffe abaana ba Katonda tubeere bagezigezi ng'obwana bw'emusota. Bagala kuzimba bajakera bugezi ku makya kuba bamanyi ekyo kye basobola oyitiramu ekyokuzimba okufuna ssente mu bakkiriza n'abatali bakkiriza.
basobola oyitiramu ne babajjamu ssente. Bazijukira omusumba omu wano yali atandika osolooza n'abatali balokole bawangayo ssente nga okusinziira ku kyali mu ye okusooka kyali ku mulamwa nga kyamaanyi okusinziira kyali mu ye bbulira gyabulira esabira gyasabiramu abantu amazima ng'omuntu teri amukaka awulira kyekyo ng'amaze ofuna ekyomwoyo ekimuzimbye naye ati saawa zino ekyomwoyo kyeyali abawa takyakirina naye ate ayagala kiri kyebawangayo akireetaaga mpulira kanisa emu gye nabagamba wano dda 2 oba 22 oba 21 I think 21 ne bagamba ekyo terizimbibwa kyeseetingamukko ate wali newe babongera emyaka kakadde kamu mu 10 buli boolwo tebasobola tuvaamu omwasi anti kati waliwo eyayingirawo kiremya waliyo baaliya projekiti yaliwo nga ntuufu era yali egenda kukolebwa naye ate waliwo eyayingirawo ng'oli ekyamuleeta kukulemesa kuzimba mpulira era okuva we yayingirawo kasa tulina wetubeera ebintu byayo tetuli bubi tulinako wetubeera okubeerawo si kizibu naye kiri kyewayogera kakati woba togenda agizimba buli omuyita akimeezize otuddize gwolakisoboka anti kati mu kristo wekinobeera projekiti weba egaanyi bayite abooluganda atisi nga muzinziriza gwakubiri naye kintu kikoze kigaanyi ziizo anti kati olaba tulina ebintu bingi bitukola ku mirimu gya katonda wamu zagendeddeko awo anti kanisa ebeera ne source of income ekwezo kanisa ezikulaakulanye ezikuzeemu iva kuze nezitandikiriza pulira ezimu zina tv stations tv tebakuwako obulango babukuba ezimu zina radio stations ezimu zina zikantini ku kyaki kwenyini so ziyingizaako akasente akatonotono pulira kati wogattirako ebirabo bano abalina ku kasente waliwo asobola okukeera n'awaayo zaayagala nga tezimuluma noonyeenya omutwe n'ogwa n'ekigwo n'ogamba ezo zenonyeza emyaka 4 bukyambaawo zimpeereddwa leero situngangako wadde ne mu kitundu kyazo naye omusajja we yali ziwaayo tewali wadde wamusiiwa kati weebali abantu abafanaganako ki weebatyo naye nze kyennengedde mu Uganda ekizze competition y'amakanisa kuvuganya kati ani asinga kyekiriwo kati n'enjiri ejakyuka egenda kukyuka enjiri ya kisiga egenda kweyongera zimbira mukama akuzimbye naye ng'ayaŋŋambye tuzimba anti munnange olina okuzimba naye akuzimbye ennyumba gy'olina osooka okuzimba etereere yeggwe yenze seeri kiri kizimbe kalona talina kyakyagaza nejebujje bijja kuba nga tebirina makulu mogenda mu UK amakanisa gonna bagataddemu maloogi bagataddemu mabaala bagaggadde anti omanyi lwaki tukikola bwe tutyo tuzimbe ekkanisa ezo ezinyirira tulaga katonda waffe nti w'amaanyi sengawo engeri gyezinyirira kungulu n'endabika yengeri emmere ezirimu wenyirira ey'omwoyo awo kyalibadde kikola kigambo tokiwulira anti kati sitaani ye mugezigezi mukalabakalaba yegwe buwera obukujjukujju amanyi nti kati abantu abasinga amafuta bagapimira ku bizimbe nabungi bw'abantu pulira akagotekawawe ekanisa nga yabyayi oba papayirasi muluga biwempe omusajja akubeko wali kalina sisuubira nti oyinza okwasaamu ng'ate alagula kituufu alagula asiga effuta oba onosigaza omuntu sisuubira nti oyinza nosiga n'abeewo bennyini ne mukyala we ayinza okugenda kanjije agambisebala mu kanisa etambula edda mabega tugenda nabigenda musajja wuli yakatandika kanisa ejjudde tweboogera yakatandika kanisa ekozeki ejjudde aliko amafuta abantu we batya amafuta bagapimira ku bizimbe na bungi bw'abantu era wali abantu abamu nga asooka n'atunula eri abantu abangi gyakeera
Mbweyo Katonda kujakola ki yateeka akola. omutwe ate kanisa z'ebibaawo Bigere. ateekayo bigere kati kyekituuse mu ggwanga ki Uganda wano mu ggwanga Uganda competition Esusse. yakuzimba makanisa ekkanisa esinga ekizimbe ekinyirira yeyo Mukama gyakola nayo yeyo mbwe erina enkolagana ne Katonda naye gye buva ne gye bulaga ekkanisa Bayibuli gyeyogerako mpulira yeggwe yenze nga tonnava kulowooza kuzimba kizimbe sooka olowooze okuzimba ekkanisa eri mu ggwe kinno sooka okulowoozaako weneezimbibwa neggwa nolaba nti eteredde kakali ng'otandika okuzimba ekizimbe wemunakuŋŋaaniranga awo waba okukuŋŋaanira eryokuŋŋaaniro we mujja mmwe ekkanisa ne musinza Katonda naye nayo liba teririiwo ne wansi w'omuti mumusinza n'akka oyagala tutuuza mu nfuufu si mu nfuufu tulina okuzimba tiles tube nga ojja abantu wali so conducive omwoyo wa Mukama nga waali senga omwoyo wa Mukama yali mu tiles senga ekkanisa z'omu bibuga byokka Katonda z'amanyi singa z'amanyi zokka naye agamba mu nsi yonna mu nsi yonna kale ate waliwo n'endowooza eri mu bantu b'omukyalo bansonyiwa bamanyi Katonda ali mu kibuga kanisa z'omu kibuga nkyali eno era bafuba nnyo balwana nnyo bajjeko mu kibuga naddala 3 biki awo balinnya matakisi ne bajje mu kibuga basinze Katonda gyali bwe byamagero ebinaabeera eyo biyitirivu bibwatukanga popcorn bagenda otuukayo pulira abasaba amabaasa nete baasa anti bwewaayo ennyo Mukama akukolera akola nnyo byonna ebiganya omwaka oguwedde muguno waayo saddaaka nga nnene kati Mukama bwe wanaabikulawo ate ekibaasa kyo nga ziwera ate gwe anaalwawo okukolera yendowooza gye bateeka mu bantu kati omuntu n'afuba nnyo okuweza ekiri mu bbaasa neerabira mu mutima oguli okuwaayo kuba Katonda woba owaayo nga tonnaleeta wano okunkwasa awo oba otuukiriza ate ye tatunulira nnyo asobola kutunulira waliwo okitegekera pulira tegeka oyomba zino sente zonna mpe pasita talina nakyakola aliye yavuga emmotoka yakola ki era nze mutwali zino sente zonna naliguliddemu abaana bange emmere ate nze nkuwaga bwereere obanga tolina kyakulya wakka okwatanga sente n'otwala mu kyaki ate lwaki gulira abaana emmere n'okuwaayo abamubeeremu amagezi sooka oleke olinga atugamba tetuwaayo sikugambye naye sente z'olina zokka abaana enjala ekola ki ebaluma naawe ekola ki ennuma lwaki ozitwala mu kyaki olikulaba omukyalo oli eyalina akamera akaali akatono eri yanamugamba nti kampi naffe kati kano kembadde nina kakaweeyo Mukama ankubisizeemu Mukama yakola ki yamugamba wano abasumba be bakola ki be bakugamba akatono kolina mbwe bansigo siga school fees wabanga wakakadde naye ng'olinawo mitwalo 2 eyo nsigo nsiga 2 mu kifo ky'oggawaayo 2 ku ssomero galeeta ogasige geekubiseemu abaana tebatusebbagoba anti gye gaba tubeeremu amagezi waayo 2 wasigale 8 gwe bagale mu Katonda agenda kukolera kuba omuwadde 2 anti kati awo bandaba singa byaliwo ebityo mwana waffe singa abagagga bona tebakyalina bizibu singa bali mirembe agenda bugenzi kwapa najjako obukadde 10 aga Mukama kino ekizibu kinsumbuwa nze mpaddeyo gino emizimu gigende pulira n'olaba atuuka n'anoonya atambuza ebigere amusabire nga sente nti tezikyakola ate nze wemotoka noonyewo ebigere gwensi ey'omwoyo yo teriiko level nsimanyi bug'ovuga mmotoka ensi ey'omwoyo w'emmotoka asobola okwavulira ow'ebigere nti munnange ntaasa bannaye ekiripu bye pasita kyasuseebaka
navuga emmotoka n'anoonya ow'ebigere yakoma mu P3 naye ng'onaamunoonya awerekeddwa mmundu naye ng'emizimu gyo togibuulira mmundu giri mukuba nga n'ab'emmundu bali wali beesimbye bati nga batunula ayya tegyo gibuulira ekyo taginyumiza mmundu eri nsi ya mwoyo n'ensi ya mubiri atugambe emizimu gitya mmundu ng'ogera tulisamu tututu senga kale tetutawana nagenda mu kyaki waliguze mundu yo ng'olira waka mundu za bbeeyi ng'ogulaba guli mu mwana gumusumbuwa ng'okuba ate kati abo boogera kutta ati zitya emmundu ani kyolina otegeera nti biri bya nsi ya mwoyo okitegedde mpulira kati wegiba giri mu mwana kati wegiba kugwe nga weekuba esasi nga weekuba esasi mbula kuba bagambye mukite emmundu bakugamba kase zulyako eddoboozi ti mundu ebyo bya bulimba tebiriyo bya bulimba n'ebyabalimba musimanyi eggumba ly'embizi ey'omunsi olisiba mu bulamu mbwe emizimu gikola ki ziriti bwemanyi abantu engeri gye balyamu embizi singa emizimu gikyali ku nsi kuno olaba ggumba litiisa emizimu kale ate gwalidde ennyama ate nze mba watabu nnyo ate gwoba muzibudde tesaana kusemberera kubanga nze eba eri munda oba antidote otambudde nayo muki munda naye gikusabula n'embizi yo mu lubuto kakati ebintu ebimu tubeeramu amagezi tulina okukozesa omwoyo wa Katonda. Katonda takuleetangako oboneebone nti ne ssente z'olina ogulira abaana emmere oziweeyo osigalirewo mbu Katonda yagambye. Katonda tasobola kukola kintu kifaanaganako weekityo, tasobola. Mpulira akwagala nnyo ate abaana badde mu kukaaba bw'oziwadde pasita. No. Gatubeeremu amagezi. Mpuliriza tumanye ennono za Katonda n'enkola gy'akolamu. Katonda takola waatyo. Kati we tuddayo ku ky'ekkanisa tuzeeyo, Katonda ayagala osooke okomole omutima guno kanisa eyo wenaatereerawo eti. Mpulira buli ky'onookwata n'owaayo okuzimba ekizimbe ogw'omukisa nangutoola. Ayi mukisa ekyo ekizimbe kijja kubanga kikola omulimu. Bantu bangi bajja kujja balokoke, bantu bajja wonyezabwa, bantu bajja funiramu omukisa omwo nga Katonda akola. Olaba lwaki batugamba tuweeyo kati naffe abatalina mirimu tusaba Katonda n'atuwa emirimu ne tuwaayo tulaba nga baba batukolera. Musaagala n'abawa emirimu anti baleyinza bajeti ya kuzimba naye mpulira siina ssente, nina okukola ekisoboka funa omulimu nsobole okufuna ssente ezizimba. Kyenkugambye Katonda tatunuulira kizimbe kimuli kuzimba. Era lw'olifa oba nze oba omuntu omulala yenna n'ogasimbagana ne Katonda tagenda kukubuuza ekizimbe ekkanisa gye wali osabiramu kwaliko ezizo mmeka ebigenda kubaayo. Bitalina obuzi bitabibuuza. Agenda soka kubuuza gwe enkolagana kiki. Mpulira olina obuulira enjiri ki ekyabaawo. Ate munnange obiraba kino lwaki tewakivaako anti walinga mu nsonda za kkanisa. Neerabira okuva ku masturbation. Nkitegeera. So tulina okubeera abagezi. Okuzimba ekkanisa si kibi, nkiwagira tuzimbe. Era n'abasumba abo abalina okwolesebwa okwo nkuwagira, naye musooke muyamba abantu batereze emitima gyabwe. Bali bubi ekkanisa entuufu etereere. Yesu tagenda atwala bizimbe. Ebizimbe tebina kyegenda kuyamba. Ekyo ekizimbe kiriwo kubanga kituwa shelter, full stop, teri kirala. Kasana kaleme twoja. Enkuba ereme tukuba. Tufune we tutuula. Teri mugaso mulala. Kitegedde. Teri mugaso ki mulala. Alogera okwesanga n'ekkanisa ku ttaka kwezimbiddwa liri mu mannya ga pasita. Sisi kanisa ttaka lya kanisa. Kanisa lyakubuuza ani yagitandika. Pasita yagitandika. Ate kati kiti ye gwonna obimanya nako. Tasobola nabitegeera. Yo ojja kujja musafizi akugambe waayo. Mukama yandaze bonna abagenda okuwaayo ku kuzimba eno ekkanisa agenda bagaggawaza. Mpulira.
naye gwe bagamba mbagena mugaggawaza yagaana okusonyiwa ekika kyonna kitadde ku mutima yakinyigira tasonyiwa tasaba kusonyiyibwa alina omutima omubi obonaboneba bwatulugunya omulimu avuma buli kiramu kakati gwagala kugaza mukisa gwa mukama boba bakulimba teguliko buyini ye wakuwa omukisa tekuba question mark naye negwawa asooka mutunuulira kalora tasaa kuwa mukisa ate kukufukira ekikolimo tegumalaga okimanyi wali abafuna omukisa negubafukira ekizibu nekifuka tabu anti jejembi ja sitaani niwegomba atazirina ng'ate wali ozaagala enzifukira Katonda saa zino Derek tasobola kukuwa akakadde ka $1 ogenda kufa Mukama Katonda wange sisobola kufa Katonda mu studio obo kimawo mba n'ogenda okuteekateeka emirimu ewa ye kati mu Uganda oba okyakola muki kyogamba zindalulabulaluzi Mukama Katonda wange otandika kulowooza Amerika Canada kugenda kulya ssente ennyonyi zifuuka bugaali era kyosooka saa zino okola processinga passport ayo tawana nagenda eri ku internal affair okuba bukuba essimu kati ofuna nakitongole njala munkolere ku passport speed sente meka nti mukama waffe ijja tuwaayo obukadde 2 mbadde 3 mujangu mujangu je mangu tosobola kuda mutambula weka onofunayo abakukuuma bayinza okunziba abambala ebigalu bindi kati balina okuwerekera tosobola kuda mulinya taxi enobeera n'emmotoka nga bakuvuga buvuzi kati mpulira nga kuliko nekulembera akadde ka $1 gome kyekitegeeza sikimanyi osobola okuddamu osula wano wosula ogenda okulanga ne mujinja tewali nnyumba ekusaana nga ndikulevo kati ekanisa woweerereza waliwo balina epakingako emotoka eyo gyoguze nti bakyalina mu ttaka kati onoonya ziri ezirina akazimba ago kumbe eyo otomera mpulira osiba ku beach ndyabulamu n'ebyana maama w'abaana kati aba takyasaanira kati oyasaanira kakadde anti ze zimayindi ezijja nofunayo kisheeshe nga kirina amabeere gati mitima gya mbogo nga kyonna kimifu nga kirina nyashi ebyo bye bijja mu bwongo enamba okyusizaawo mpulira bano bonna bajamiiru kujja nga gweyagadde obbakubira ofunirawo sekuritale personal assistant PA mpulira yakulisire omukulu obadde omugamba ki dante kati nze jamiiru kojjaawe akyebase ojja kuwako ku 6 gambi ng'obala 6 omukulu alinako ka meeting waliwo bayogera nabo abeebunaayira ng'ogenze ogenda okunoonya ku mapu nga zikyali maama nze ejotomerera ebiina sirimu ejotomerera ebintuntu ate Katonda saakuwa sente z'ogwedda lwakwagala era okanyagamanga gawaza gamaani zisobola beera awo kanguwenga akawunga paka onooterera tokoleke tukandagamba embeera ng'egaani kumbe Katonda yambaffe oli mu ssomero ali kuyamba tayagala ofe Mukama nga gawaza aliwa nedda omukyere asobola okuyamba lyakkakyere ekyolumu naye kikwatagana n'okwata ku ssente eziwera sigenda kulaba ojjukira omwana yazaawa mu Luka oyakwata ku ssente eziwera wamulabako teyalabika ate oli Mukama yamuyamba n'addamu akategeera bw'oyinza obutakafuna maama tugenda owulira nti omukulu yabadde agenda Juba ennyonyi netomera emiti ate ng'okyatambulira mu mmotoka nga tuwafuuse wano kati Katonda avaluinga nnyo
personal relationship naye okusenga bino ebintu byetumusaba. In fact kasita obeera nnyo kumpi naye byonna bikuweebwa tasaba talinda omusabe abamanyi nti yeetaga kino kati gwe kikiwala kyo bakitabanyi kyo nga kikwagala nnyo okiraba nga kizze nga kyewombeese kiti kakirabika kibulamu ekyo kyapati naye ba tekyagala kyapati nti tukirire wali naawe ogenda gula chapati odda ne sweet odda ne bogoya ogula ebintu nebyatakusabye olw'omukwano ogwo gwe mulina n'ekiri ekyo tokwatako kivuma buli omu ekyo dadi sweet sirina sente ninga weziri dadi jandugende sikusosola mukwano eri ba magnet toyagala omulabe nga abulwa mwasomako omwaliko abaana abangi nga waliwo oli sukulu fees agenda naye from day one mune abazunza makubo nga bakugobye olina osooka olima genda opakase mama nakwata olubimbi nagamba nafunye olubimbi lwa sukulu fees genda olime oli talima ye bamuweerawo ate ng'oyinza okuba omusenga n'amagezi nkolagana kakati ekiriwo essaawa zino kanisa gye balina okukola okuyamba abantu kubayamba kubazimba bakolagane ne Katonda butereevu nga tewali third party tewali kayungirizi butereevu abantu kasaba nakolagana ne Katonda butereevu kankubuuliti oba tuli mu bibaawo oba tuli wansi w'omuti tujja kuba n'essanyu enjiri ejagenda mu maaso naye ne balaba nga tebalina nkolagana ne Katonda ne tunazimba ennyumba ezituuka ku mwezi amakanisa oteya okitegedde kati Katonda tagenda kukagaza mbula kuba owaddeyo ekisoboka mbanga alidde enguzi oli mugulirira Katonda bamugulirira mbuwaayo akukolera kino Katonda anti batugamba kiki kyolinawo Katonda kwatandikira ekyo kyolina ekyo okukkiriza ye kapita ekyasinze olaba Katonda nga nakuwa esente yekola sente nina okukkiriza nti gineetaano gye nnina ginatandika osuubulamu ennyaanya tonayigirizibwa ate kiki sajja batugamba esente yekola ki sente anti ninewo etaano n'okukkiriza waayo etaano gizaale ze zinazaala zitya simaina ng'anageno gizaaza ng'asobola ogizaaza simuliiko ndi byange oli agenda ozikubyamu mpulira simuliiko oli bibyo ndi byange simwagala nyamukuula bukozi owete bolowooza ate yalaba amanyi lwaki oli kuleeta agenda olaba gyosootoka owaayo ataano balangirira mu church baye tukubire bulaza engalo ataano agaleese gonna muntu ogwo ngabagamba mama lengera kyagadde position agamba kakati okuva gwakulira abavubuka abavubuka bakumekume tugenza okulaba ng'olina omutima ogwagala Katonda sente eyogeza abasumba gwe gujja kwiraba eruda takunyumizaako we nagenda okucyankalanya embaga nembawa sente basananga motuka ng'okuwasa ebiwala bibyo londamu kyoyagala nkuwadde sente erina kye bayita amaanyi bw'oba tolina Katonda ekufuula ekimpenempene ekintuntu maama yinza okufuula ekintu tekitalina magezi ekitagasa naye ate sente osobola ogikozesa n'amaanyi gerina n'ogulumiza Katonda wabanga akukulembedde naye sente eyo yagenda wala oba sente eyo kyalika yakolimirwa okuva mu ntandikwa oba tolina Katonda ekufuukira ekizibu sente gye bakozesa okukomerera mukama waffe sente Judani Esikalioti naye yazirya ate yazirya kati sente yonna newoba oyina yenkana etya nga terimu Katonda mwana waffe gena kufuukira ekizibu tayinja mu ngatto kakati nze nkubiriza amakanisa tuzimbe
naye nga tetunnazimba zino ekkanisa ze bagenda okukima zo ziri zitya kuba Yesu yagamba tamanyi lunaku newankubadde akaseera yewe kiri kakati watya nga mwakayi wa bulooka n'owulira ekkondeere ogenda otunula mu bire abasima omusingi osagazawo basatu bagenze sente zammwe ziri kwakawona nemwagala zimba ku kanisa kusinga mu nsi ate ekisinga okunyiiza ng'alina pinikodi yagenze nizo sente oba okyazirowooza nako bw'omanye ebirowoozo by'oba nabyo alina pinikodi yagenze bw'omanye ebirowoozo by'oba nabyo oyinza n'okwerabya nti sente ziri ku akawunti obiva nako mubeera mu kyaki ogenda bapasita gwe wekasigadde ku katuutiko oba okyakuba aleluya ogenda butebe bwereere nti kibafulumye batya teribanga kanisa bagisindikidde amayembe notandika ogenda ofuluma ebweru buli omu agamba ate wange ogenda otuna waggulu pasita yebazibwa omunazaalesi asibula abantu badde bali balungi nnyo kuba kyetwatandikidde aba bampeera omukisa kale mwebale kubanga mutugoberera sibagaana kuzimba ekkanisa zammwe gye musabira oba gye mukuŋŋaanira zimba ekkanisa eri fiziko oba ekizimbe naye nga nawe ozimba omuntu ow'omunda osobole okuba nga otuukagana n'omutindo ogw'eggulu wowulira ekkondeere nga tolimu kweraliikirira obeera musanyufu n'abasumba bantu babasaba essente naye ate mubayambe enkolagana Katonda tebamugulirira mubabuulira amazima leeta oba oleeta naye toleeta ng'omanyi nti Katonda agenda kukoya ki nti mpaddeyo omutwalo gwakuzima munange enzimbira ebyo bijje mu birowoozo byo waayo ng'omanyi owaayo ku lwa Katonda ono si gundi mulamuzi wa Uganda akolera kooti enkulu oba mulamuzi w'ensi yonna okitegedde nti osobola okuba nga omuguliririra olaba abalamuzi b'oku nsi waliwo abamu abagaana enguzi bakubanga saawa zino mu ggwanga liri ly'emmanyi basobola okutumayo ogu genda mu ggwanga ereeteyo omulamuzi atalya nguzi n'okutambula ebigere okutuuka e Spain bagamba singa mwaŋŋambye basinga n'atolatuuke Morocco